Ekirala Vanessa kyakuli kitayikirungi bw'afuna obudde ng'akwata omwana ng'amugamba obalabye bali bulungi ku live kalinga kana akayimba ka Sebatta esweta gye nagulira ananyera ate baje wa Mose babazika namala prozimba obutama kakati omwana ayina ekifaananyi kyamusiigira ekyokumuttatanya eri kitaawe ekitajja kusoboka era kyetugenda okukola omwana oyo Vanessa kati omwana Valida nakazi bwe yatabuse yagambye omukazi ono bw'atave ku gyeteeka erikakalinga ate ne balwoya abanene bano aba MC Meya tewali Valida nakazi bwe yabadde asitula ttiimu y'abannamateeka Valida nakazi bwe kakati nayo okuleeta bannamateeka tugenda leeta bammeeya Valida nakazi bwe tuleeta balooya tuli na bammeeya balooya bo tebalize tuli balooya bammeeya ne bagenda olina obuzibu gwe ng'omuntu olabika kulokero oyagala n'omusango guno gutuke mu vi. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Agamba Vanessa ono amulemeseza obulamu naye ne Vanessa agamba Bruno K kila muntu kila nani agenda kufa naye. Abantu bangi bayingidde mu nsonga zino andabe Fida Queen yawo yasose n'atabuka ali kusaidia Vanessa era yalunge nnyo bano bannambwayo basenga acid bad black nga yagamba nti omukyalo ono yeetaaga obwenkanya Bruno K tasobola kubeera nti azaala mu buzazi n'alekaawo naye nga bano bagamba nti Bruno K yabeerawo embeera yonna yakola buli ekisoboka okulabika nti omwana obulamu obulungi abali kuno twazikolanga era okutandikira ddala bwe yafunira Vanessa ono ne beekubamu yali sekendi emu kalinga kambaata akasana kaali ali ttuntu Bruno Kengemu ebiseera ebyo byapangisa yali yamabaati nga temuli siirindi. Kigambibwa yajja ssaawa zaali nga 7 ge malya g'ebyemisana ku 8 awo ne batandika okukekeza ennyago ku 8 ddakiika emu aba amaze ddakiika emu ng'amaze ate ffenna tukimanyi nti obwo bulaawundi obwo budwafu obumpi ddala buzaalira ddala abaana so omwana yani Kigundu nuyo abagundi kujjawa yajjira mu butikitiki mu bulamu bw'ensi eno ewooma nga bamuteresa mu lubuto lwa nnyina. Tutunuulira ensonga zino each and every one our side ye. Yes. Kakati nga wegambye nambwayo yayingidde mu nsonga zino. Babadde bali ku live n'agamba nti gundi Vanessa akube mu nsujja emirundi 3. Vanessa n'agamba agenda gikubamu 5. Bw'agikubamu 5 abonebone Bruno kabonebone ebyo tebikola ensujja egy'okubamu emirundi 3 kijja kuba nti omusajja talina kyayambirako ddala n'okusinziira ku bigambo bya Bruno K n'abamutembeeta bamwami Shalom bakasuku baani ttiimu ewerako eragira ddala nti Bruno K ayinza okuba nti oguyambibwa tirinya oba oliawo olw'ebyenfuna naye nga bambi alina kyakola kyasindika bagambye nti Bruno K obuyambi abuwaayo naye omukyalo ono era yatabukidde nnyo Farida Nakazibwe yayagala ono omwana ali ewa Farida yafiirako maama we byafuna nono byalina okufuna omwana ali ewa Farida ayagala byafuna nono byaba omwana ali ewa Farida yasinga omululu omwana ng'anyirira nnyo omwana asomera amasomero ga bbeeyi y'omwana ng'afuuweeta oluzungu ate Bruno K mu statements ze baga nti banegotiatinga ku kyessomero ne baga nti Vanessa n'avaayo n'agamba Bruno nti nafunidde omwana essomero lya $2.5 Bruno n'amubuuza nti ku $2.5 olinako mmeka n'amugamba 3 weegali
n'amugamba owasatu onegotiating essomero so ekazi lino lirimu akajogere bakayita akajooga yazala mu bulunoko omwana ndowooza mufula yazala mu bulunoko kubambu ye yasendasenda obuvubuka yamwetega bw'atambula bwe kigira ebisambi bwe kikola kitya kitambula amabeere ye mundu ye mungenywanto zonna zitambuliza ku ngulu omukajjukira naye ayina amaddu omusajja wano olwalaba n'ayebaayeba kukakkana ng'agudde mu mbi kati saawa zino bulunoko byonna byoli mu kukaaba zino ennywanto ze bategaatega ze zaakuleetera obuzibu olumu we mulaba ku nnywanto mukakkanye ku maddu laba ennywanto ozibirize n'olabye ennywanto wenna n'ogenda ng'ogabattukana kati saawa zino bakutaddeko akazito bulunoko mu kusooka yasooka neyegaana omwana ne bagenda ku DNA ne zivaayo omwana Bruno era Bruno bamukolera omudaala gwali gwaki gwali gwa ngulube gwali gwa mbizi bamugamba kola kwa chapati gwali gwa ngulube oba gwe guno gwali ku ntebe road mujje tulye embizi poko gyoyiti kati mukugukola kyagitemanga Vanessa yagerira alina mikwano gye ab'enzikiriza ya Kristu abamukyaliraga ku lunaku olwa Sande mu kifo ky'okuyimirizawo bizinesi bawoza okulya sente si kulya mwana nga baliramu omudaala bunoke gwe yali amuteekeddeteekedde balabirire omwana omudaala gwali gwaki omudaala gwali gwa ngulube omudaala gwali bamugamba kukola mudaala gwaki gwali mu kusooka baali bamugambye akola omudaala gwa chapati webali omuwala n'aresistinga era yateeka Bruno kaba binamuganyongera ku ssente okusinziira ku byenjagala okukola ssente tezimala Bunoke musajja wattu ne yeekwatakwata jjukira ebiseera ebyo nga talina ssente ganja ndowooza maama Farida yamuyambako alino kibi nnyo ssente za maama Farida zikwata tuziteeka mu bizinesi y'engulube gayo n'omulaba gundi omukyalo n'omulaba ndowooza tayagaliza Bunoke kalungi kuba tosobola kuŋŋamba nti Gaya akola ekiboozibozi n'ayamba abantu in all kwe nova n'ogamba nti omwana ono akole live mbubagulire omwana akagaali naye nawuliddemu akagaali kuli ke yagula bwe buno obwabalema bukaali kabakoloba era ekyo kyanyiza nnyo Vanessa mbu nange mbiwulira omwana wakati bw'obanga ddala kituufu oli akusabye akagaali abamagamba yagula kabalema abaana ne bagamba mbu yagula eno maanyi ga kifu byampuna naye nga saidi zonna akaseera kano zeetaaga ekikulu yagula kagaali yagula kabalema mukalo gwe kati muli manamu omwana yali agala akola emikono anti abalema bijereka omwana yagula akagaali ate abamu bagamba yagula eno maanyi ga kifu bennene ne bamugamba oguze ennene mbu omwana anagivuge mukyenda omwana nga muwala mulenzi omwana mulenzi empozi kigundu bona n'abawala naye akaseera kano Bunoke yeetaaga gundi gye ayambibwa Bunoke agenda mu kooti ne Fifida Queen muwuliddeko awo ate yatabukidde Vanessa navuga nti n'ogenda mu kooti omwana we bagenda mukujja anti omwana amulema eyo omwana yaba kuba ye Bunoke ye kyaliko sawa bino ne bagenda kuba mu kooti Bunoke n'agamba agenda kusobola emitwalo 3 ayo kasita mugenda mu kooti omusajja tebamuwa kipimo kya buyambi agamba nze bannange ow'ekitiibwa omulamuzi nzitowa ssente bwezi nti buli mwezi ngenda sobola emitwalo 5 era emitwalo 5 egyo gy'osayiningira bwe gikulema okusasula then ne bareactinga okitegeera bulungi nnyo kati Bunoke bw'anaatwala gundi ono mu kooti kiyinza omuwewulako n'asitandinga ku bintu bye kuba receipts azina ez'amasomero gye yabadde asasula alina eddwaliro gye yateekawo family doctor balina eddwaliro gye bagenda nga abaana be balwadde Vanessa ebyo byonna tabyagala ayagala ssente enkalu Bunoke kyawakanya agamba ono kasita yava ewange yazaala abaana abalala babiri bataata baabwe abawewudde ayagala nze ndabire taata omusajja yazaala mu Vanessa yavuddeyo n'agamba nti omwana namugulidde nadda akagaali yagulidde owuwe nedda ono yagambye ebintu akagaali yakaguze kati Vanessa wano kati ate waafuukidde fire Vanessa alabika ayagala kukola bizinesi za bugaali mbuuza lwaki toze ni Becky yamuwadde akagaali
yamuwadde akagaali naye akyasimbye esiisa agamba baawo omupya gwe yafunye baawo gwe yafuna yamusalamu abaana babiri n'amuwa akagaali ani omulala yamuwadde akagaali mpulidde afunye obugaali nange ngenda muwa akagaali nange ngenda muwa akagaali obuna twongere okugonza ndaba omulala nawudde ne Juli agamba alina ekirowoozo tuli potential agenda muwa akagaali naye akayinza obutakafuna amatatandiseewo akaduuka oyagala dduuka lya bugaali akopa bbawa Chosen Becky naye omukyalo ono muze nekambuze kikyayagala ekituufu nedda omukyalo ono yali ayagala nnyo Bruno yagala muddira okuba tooki bagambye mbu yamukedde n'okusimu ne yeetonda engeri omuwala gye yeesuulira oluvubuka ebigambo obugambo lwamusigalamu okitegeera bulungi nnyo kati ate n'ekirala omulenzi ali mu limelight abakyala abo ebiseera ebimu baagala nnyo abantu abali mu mbeera ezifaananako bwe ziti taata w'abaana bange serebu ekyo kyokka kitebenkeza omukyala lwaki takkiriza mbu yali one night stand anti kati bwe buzibu oba Bruno bwe yamulaga ndakunyumirwa kikyanoonya oba yagala amuddemu anyumirwe kasita yamulaga nti nze banaye siri mwetefutefu genda naawe maaso omukazi yasigala asimbye ekkuuli bagambye ebintu Vanessa byakola birwakiza mama Bruno pressure ziringa pressure anti atabwanya omwana we mama Kigundu embeera gyali musibu nkugambye oyo omwana nabadde nenalongo kitolo ate Kigundu musuufa nnyo Vanessa ono alabika ayagaliza Bruno Kentana ku byonna byamukola ekyamazima ekikozesa Gundi oyo omwana Vanessa kimukozesa ebyo byonna ayina omukwano gwe yasigaza eri Bruno K ate omusajja tali interested kaali kalumu wansedusinga kale nzikiriza gaali maddu gange wandaga ekifuba nengwa amabba bbanyi nenze siri mwetefutefu genda naawe maaso ono amugamba kenfuuse baby mama siri wakuvaawo artist kati Bruno K bwamulaze nti nze sigenda kuleka nti ngenda naawe maaso ebintu byaggwa olaga artist kamono omukazi yakayagala bufumbo ayagala bufumbo ate kati nabano bonna abazze oluvannyuma lwa Bruno K era ndowooza nabo yabakola enkola y'emu kwetega yeetega ne bamukwana kwetega ne bamutegulula kakana ate nabaana ye yakisa azadde abaana ebirowoozo birasenga Bruno K yantwala ate nabano balabika tebali interested kati ali awo kidola wakiwulidde kyagambye kino ekyebizibu anti nakyo yakizaalamu kyo kigamba Bruno K luli yali takiwa buyambi naye saawa eno yaterera era akipangisiza n'ennyumba bambi kyemanyi ku Bruno K ayagala abaana kyekituufu kati mu kwagala abaana be luli amawulire agaafulumanga ebiseera biri ebiyiseema tetalabirira bali munaku naye kati ayinamu mbeera ng'akwatayo 5 akwatayo 10 omukyala bw'oba mu status ya Bruno K nga omukyala omuwa 15 jjukira bano tebeeyabya abavubuka nga ba Bruno K tebeeyabya agenda mu saluni bamusiba ekiswayiri kye n'agenda mu gyimu akanyama n'agogola feesi kati talaga kifaananyi kye kituufu talaga kikyali kituufu kyokka ng'ate ensawo ki nafu bano ne balowooza nti asudde buki buvunaanyizibwa ne Bruno okuva ensawo lwe yatandika okulabika nti ate esituka etandika okuzituma alaze nti ddala kituufu omusajja akola ndaba Vanessa buli waayogera awetera nnyo omwana ono Briera ye ayagala Briera byafuna waliwo n'abagambye mbw'asaba afe ani abaafe Gundi Vanessa nti ayagala nnyo ebya Briera Farida nakazi wa mutwale n'omwana naye yo bakyayagala kyandikoze kuba kati oli omwana eri embeera gy'alimu Farida ndowooza naye ateekawo embeera y'amaanyi kuyamba omwana naye Bruno K okusinga kwe balabyeko obuyambi abuwaayo Bruno K obuyambi abuwaayo kyataakolanga mu kusooka naye kati awaayo obuyambi okusinziira ku busobozi bwe Vanessa yayagala ki ekituufu Vanessa mukwano gwe gumusumbwa yali ayagala omusajja n'amulaga nti ali interested kyekintu abantu kye babuusizza ate oba ayagala lwaki yali azaala mangu omusajja ono omulala eyavuddeyo ne yeetera obbogo n'abamagenda kulakaga olwedde Bruno K yali amulaze nti siri interested ate nga Vanessa alina okulabika nti agogola ekiwato mu kugogola ekiwato jjukira nti nabaana ye yakisa bw'alinga musoga anti abasoga be balina libido eri haayi n'ab'empaane
akapya abempale bw'omukwatako nonga budde buba bunakuta akapola kawa chako kitere era abempale olina okukozesa bicycle kick wakujja kagati ebedda kyekimu n'omusoga kati Vanessa wa tribe munyarwanda engulu ate naabo nabo mukiga munyarwanda munaabo nabo era bayimiridde nino Vanessa yagambe Bruno kitagenda kufuna mirembe Vanessa munyarwanda nabo tebayimiridde wota oyina okulabika nti okekeza ennyago paka lw'owaguza oba wota yeyalemesa gundi ogenda mu maaso okutwalaganya ayingira nekajja koose abo abasajja nno abeegira bati balya nnyo ebisiike ate baba balya ebisiike ennaku zino ebintu byakyuka era abantu ab'eddakiika 5 tebakyaliyo abaana bamira ebidagala wano bamira mulondo juice wanamulondo bikireka naawe atamala akaba tayagala Bruno kalabika yali tannatereeza yali tebannamuzigirira ate n'akabugumu kano jukira ekikazi ogaye nti ekinyarwanda akabugumu kale kakamuyitirirako ate alabika yajja nga amaddu naye mangi kino kyendaba n'avaabiira buvaabiizi bana ogenda mu kooti kintu kino ani afuna ogenda mu kooti byonna ebiriwo Bruno kayinza okutwala omwana Bruno agenda okufunamu ekya kooti reason being nti kooti egenda muweewula omukyala bino byonna byakaaba ngamba nti ye Bruno kyayagala ayagala omwana bamujje ku maama wanti tamusobola kaseera complain yensonga lwaki bamujje ko omwana wamutwala mu kooti ajja kufunamu maama bino byakaaba kiraga nti talina busobozi bulabirira mwana Bruno ne bakanso be kye bajja okukola kukulabika nti ne bakanso natiddemu abeere ani agulira andi kagundi meya yaleeta bakanso ba pro bono meya yaleeta bakanso wakati mu center ave ku biroya bya oyo sebu gundi musime yalina bakanso be bali musango kwa Suna Bay era senga meya teyaleeta bakanso abo ennyumba yali ewudde namba yo senga yali mu makiri bona yali mu kaline meya yayimirira meya yaleeta bakanso naye gwali munafu ogwo nange nandiguyimiriddemu ne ngusinga ogwo gwali tegwetaaga nnyo looya ogwo nze kyenjogerako omusango gwa Suna Bay nange kenyini ne bwe nandiguyimiriddemu n'obukujjukujjugwanali ngusuulabwayo bino abadde oyogera byakyo byekuba mu nsujju emirundi 3 gw'omulokole nambwayo matakombiri ali kubyale nambwayo my good friend bano bebayiba basobola kwagala nnyo mukama nga n'ogugwa omwagala juju nambwayo mujja kujju tasobola statement za nambwa yayasebwasi bwafuna akadde n'atendereza esaala ey'omwenda ekiro ey'omwenda oza taba mbi yakyuka muno kati agikuba 8 bwadde ena ate mukupa mu nsujju emirundi 5 yabadde agamba eno ey'ekiryo ey'ekiro nga bwe baali bagirogedde kaani kati naawe ebintu byeyakuba mu nsujju ate baŋŋambye mbwe ensujju ojjikubamu byexpiringa ojjikubamu for example nawulira mbu ate olina sooka sendasenda ono n'akomawo kiri bwe kiti paati ey'okubiri omukyala akuwaddeko n'ogaana omuwa ssente awe nnyini andi byexpiring wakati mu kusikangana n'osusamu ogwokuna tebikola gina kuba 3 kakati ebiddirira biba bitya abonaabona era abasajja bolaba abakyala bakubadda mu nsujju tokkiriza mukyala kuba mu nsujju yannambwayo ne kati Bruno byayitamu obudde ate kati wendagambidde mpozi gundi Vanessa kyalina okukola alina kusala ntoto butya bwaddamu bw'aba yagikubiramu Suna Bay nze nange njagala baginkubire kuba Suna Bay nayogera obulamu yandaga ku nnyumba nalabye ensi kya Suna Bay yansanga wali engulube eno gyalya n'ejjuga litandisa okujja oyo gwe baakubira mu nsujju ogugwalabika babanga azikubanga akuba yakubanga nambwaye stop oli mukyala mulokole tuddanga mu bintu nze obulokole bwa nambwayo tekiriyo fe mu busiraamu kasookola statement efaananako bwetu ate obusiraamu buli sensitive n'abalokole ndaba bali sensitive
bagamba bokola kino oba ovudde mu Mukama bokola kino oba ovudde mu siratul mustaqima lyekube golokofu tosobola kugamba nti oli muloko ate n'ovaayo kuwa mukyala munno magezi gakuba mu nsujju simanyi omusajja agire anti bw'oyakawe tumanyire ekiri ku mutima gw'ekituufu nambwayo nambwayo muntu wa obugu Pastor Ronnie gyali agenda n'okkuba essimu ogambe musiraamu era Pastor Ronnie kyabaakulu bamuwe entebe ey'emabega enneema bw'enejjula bamwongeze mu maaso anti abadde atuula naye abakyala babeereddewo Vanessa mpozi mukyalo ogwo eyamuvuddemu kitone naye bavumye kitone bwe bati ne mbagamba ye yagambe ne bamuvuma ye waakuyimirira naye kati bano abakyala abali mu kutembeeta gundi abali mu kutembeeta Vanessa bino byakola senga abikola mutabani kuba bulunuko obujulizi bwonna bwalina Vanessa tabujungulula bwe kiba kyasomero Vanessa si yaweerera buluno yakola ki bwe bagambye yonna gye yavuze kikawaayo kiri bweki ono ayagala nkalu bazimuwe nedda tuuse bazimuwe nedda ssebo bazimuwa kibaki wuliriza ye mwama womana yabeera wuliriza nze apakasa webale kuyitegera bulungi nedda wakati okupakasa omwana omutadde ekyessomero kiri bwekiti essomero gyali omukyalo ono Vanessa okusinziira ku information gwennina agenda n'azina amazina ne bamusalira kubafu basale wulira byako ayambala ne uniform n'ayambaza n'omwana ne bazina amazina afumba obuugi ku makya 12 oba buli ogamba alinga agenda mu nnimiro y'essomero n'alima agenda mu nnimiro y'essomero n'alima kirimba ate yasika mu byonna abikola Vanessa alimba buno kai n'obujulizi era Vanessa ne baasa ne baasa ano tugenda mu kooti mugenda aba mugenda mu kooti gye tulaga obujulizi bwonna bugenda kulabika nti butebolingibwa otulaga owulidde emirimu gyakola otulaga ekijja emirimu gyakola giwulidde otulaga enkya asikaali alima bu nnimiro buno obuddoddo obugize somero liriwo eryediriine egyasomera liriwa nze saayogerayo sigenda kubira somero liri Kampala wano obuddoddo buno obugiraagira era abulima alima oba alima kandi alima zino ennimiro zaashibaga somero lirina ebigundi mbu Vanessa yatwala n'abaana bano batuuse ewaka abo babeera okumpi n'abakwata ku mukolo n'abaweeka n'abatwalatwala mbu Vanessa kikole naye bulonoka yabijjulire bwe kuba kola awo muwa credit naye bulunoke okusinziira ku statements ze kati ogwo gulayika mulimu gwa Vanessa somero lyamuwa omulimu labirira tuusa abaana abali okumpi labirira ebiryo bino ebiriwo waleguyi ebikolo by'ennyaanya bye tulinawo ebitonotono fuuyira ebimuli naye era akasente bwe bakamuwa akeezibika ani akamuwa bannyini ssomero nti tebamuwa sente nze bwino nzaamulina era nsoose wali nenjagala nkwatirire naye bwino n'essomero omwana gy'asomera kati kankunnyonnyole balina ebimuli wuliriza balina ebimuli Vanessa talina kyakolawo ne batamusasula naye akasente konna nga bw'akafuna akeezibika mbu sente zidda ku mwana eteera Brunoke bambi mbu ye yakola ekyamaanyi anti awo nze nti ndi objective mbu baagenda ewa Brunoke ne bamugamba omwana ono bubo muye wange ne bamugamba onakkiriza okubeera nti otulangirako n'abagamba ye era we bategeera nti omwana Brunoke basale neeruma omwana asasula sente za buuki mbu binono byakola yongerezaako bwongereza kati ekyo kimala kuba omwana asomera ku bulandi ya kitaawe naye ekirala Vanessa kyakola ekitali bwafuna obudde ng'akwata omwana ng'amugamba obalabye balya bulungi ku live kalinga kano akayimba ka Sebatta eswetayo gye nagulira anaera ate bajje wammoze bwabazika namadala tozimba obutama kakati omwana alina ekifaananyi kyamusiigira eky'okumuttattanya eri kitaawe ekitajja kusoboka era kyetugenda okukola omwana oyo Vanessa kati byonna amulemye wakati mu kuba nti omwana amulemye omwana tugenda kulabika nti tumwewambagatanyiza ngaffe battiimu taata nedda mwana we tekigenda kujjawo nti mwana we
era mbiseera by'okusoma tugenda bba naye mbiseera bya holiday nze ngenda kugonzamu kuba amateeka ge babadde baagala okuteekawo nga makalubo nga ne muwulidde amulabamu ennaku 3 banga Farida Nakazi bwe yatabuse yagambye omukazi ono bw'ataave ku gyeteeka erikakali ng'ate ne balwoya abanene bano aba MC Meya ebyo tewali Farida Nakazi bwe yabadde asitula ttiimu y'abannamateeka nedda ssebo ensonga ze tulimu ziri serious tetwagala bintu byakusaagirira MC Meya bano aba pro bono bano balooya be tuleeta bawangudde ku misango egy'enjawulo abameya tebawagwaji nange nali ngutuulamu nze emisango gyonna gye mpewulanga nange nali ngituulamu nga nkozesa communitynenzigula balooya bameya saagala nnyo obatembeete Farida Nakazi bwe okuleeta bannamateeka leeta bameya Farida Nakazi bwe tuleeta balooya tulina bameya balooya bo tebali tuli balooya bameya ne bagenda olina obuzibu gwe ng'omuntu olabika kugulokkera oyagala n'omusango guno gutukke mu vi naye gwe kyoba omanya nti zino ensonga si zakusaagirira kikyotegeeza Vanessa kuba abasajja babadde bamyomyodde ne mbagaa nenjogeramu ng'omuntu alinamuko humanity ak'obuntu mbagaa nedda muwulidde tumuweemu badde bagaa tumuweemu ennaku 3 bagambye lwaki omwana tumubbayo kusoma wano mu kusoma tubeere nga fe abamwina 24/7 okitegeera bulungi anti waliwo abadde beeraliikiridde Bruno Kono omwana amutwala agenda mulabirira aki ate agenda mulabirira anti agenda kubeera wa tusobola nosalawo ne tumutwala ewa maama Farida Farida yayagala omu gwakugambyeko nti yakyogera bino byenjogera yakyogera saagala odde muleke Farida tebamwanya obuvunaanyizibwa ye buli buloloke Farida gwoli mukwongerako alina ekkuumiro ly'abaana initiative mpya mpozi nayo wabbeeya era yamuwa omu bulu ne tujja muteekayo ate tetumusondere mu kiboozibozi bwe babigaali alabirirwe Vanessa bino byobadde oga nti bulunokke bamugoba mu nyumba aleekaaniza abantu nga bakola yabyogera kakati omwana tetugenda muteeka muyo naye bulunokke kino kimu kyokweга alekerawo zaalazaala mu bakazi abo abatali bavunaanyizibwa bulunokke afuna abakazi aboovunaanyizibwa nedda kati asibemuko ku zipu oba si kyo bw'aba ayingira ennimiro ey'olutobazi ayambala ebiraata ate kati nze ngenda muwa obupiira ayambale gamusi bino bikiisikiisi bino waliwo n'ebya gavumenti nze ngenda n'enjolayo ebyo sibitegeera nze era jjabbazaala waliwo ozitonnyatonnya eziri expired kati yeetaaga kuvujjirwa nitufunira zino kali mpitawo engumu nga zijjayo amakulu g'erinnya Bruno alekerawo okuzaala mu bakazi abanaku saawa eno agattafubakazi ate Brunoke gundi gyalimu yabbeeyi asofuna abakazi eyo ebweru mukikuubo mwebiri omukazi bikoze ensimbi bano abakazi abanaku asooka abagire munaku gendo abazadde mu kiweddeezi kitwale God forbid n'aviirawo wano abaana bo basigalira wa kati Bruno kafuna ku bakazi ne family kuba family ya Vanessa sozaala atagamba ku mwana we omwana neyakola ebitajjasiru no awolowooza family zaabwe ziba mu Kampala buli muntu gw'olaba eyeekola wano ebitajja ensa ku mikutu gimugatta bantu bava wala nyina talina nasuubiri kwata smartphone ne katerefayina bakalabira wa chairman ku kyalo be basinga okwekola ebitajjansa naye abantu nga banyaabwe bali wano wano mu bitundu nga ne smartphone bazikwata batala nnyo okwekola ebintu byonna byakoze abikoze mu ngeri embi kuba ye buli waavaayo tasiimangako ku Brunoke buli kaseera asiibaamu amukolaki naye era ne Brunoke ndowooza naye alina waagoyingamu rongo kuba Vanessa tasobola kubeera nti each and every time amuteekako maanyi anti moze omusajja buli w'omuteekako ennyo amaanyi atuuka naye neyeenyiwa waliwo abasajja nga otamuteekako maanyi tawulira atuuka neyeenyiwa ye Vanessa agamba bali nga bali bulungi baani bali ababadoola ono w'ebizibu ababadoola yeekolerera ewa gwamutabulira ekizigo kitambula wa obadde ki ewawa bizinesi ezikisinga otambula e Kampala Uganda bizinesi ezisinga otambula e Kampala tugenda mumukwati ozanyira ku meka ozanyira ku pokere yaggwe
We are going to arrest that. We are going to arrest. Dola kola business zo dola labirira omwana. Ewe nagalidde mu dola wali awo. Ya mkushoka pala ngayogera ebigambo. Naye yavudde na wa Bruno credit. Naga Bruno oyo mulaba uli yayita ina sente. Nessaawa eno ampa ne sente za rent. Esekeza Vanessa kuba blackmail. Ate sebo yeekabiza ku live okwo. Nyonyo nekyo tayi. Ali nze sina size apo. Akoze kirungi musimu. Yes. Kadi Vanessa omwana waba akulemye. Mukwato mu Bruno ko mwana asobola mukwata namuwa Farida ndabirira bwedi naye nawe Bruno K nze Bruno K amagezi gemuwa asalo buliro bine bintu byokuleta kino na tufuke ba bush lawyers ukitegedde tuyombere ku kwata Vanessa omuyite musobola okwogera omugambo ojagala ki obaye Bruno K neri Vanessa ali agala bufumbu anti ne Bruno K tali mwana mutuzo Vanessa ali rwedde kwogera na Vanessa yakomadde okwogera naye anti kimumalako emirembe omuntu bwakumalako emirembe otuukiriza obuvunaanyizibwa oweerera omwana wafunira omwana basa uliriza anti era gwaba aweeredde nona aweerera basale bagimuweera ku maanyi gani conditions ki akola ku ssomero conditions ki ezaliwo n'essomero nakunnyonnyodde ebintu byakola afumba obuugi yasikaali alima kyogamba Bruno taweerera tawaayo ojja kusibwa bansibe ngoli abyeyogerera kati twayagaagadde ngoli abyeyogerera twasudde emisanvu buli muntu kati ayogera ebitajjansi anti bakanso bumulina uliriza olina obujulizi olina obujulizi Bruno omukazi yabyogera uliriza oyo omukyala bamusasula emitwalo 3 ani amusasula 10 alikwata n'aliteeka ku nkanamu uliriza bwamala n'akwata 2 kuba bakkiriziganya essomero lya $2.5 mathematically olwo nkubalira Bruno K asasula emu meka asasula emu asasule azirina abo n'obujulizi tubuleta mu kooti nga yagambye mbu omwana ali ku basale ani Bruno kati yabyogedde nti omwana ali ku basale ati wuliriza wuliriza kyenjogera bakkiriziganya essomero lyagamba Bruno K ogenda kukozesa emikutu gyo naffe tutunda otuntegerekese Bruno K n'abagamba nze mu kulanga ewange nangira era yakalitulatinga nti fees wa sente meka nti fees wa $2.5 Vanessa yasazeewo okusasula 2 n'abaganze nangira $2.2 era lisiiti eruma golozo wa basale ye lisiiti teruma neno nakola aliwo omukazi emirimu nagiddemu akola bamusasula emitwalo 3 kwakwata najuliriza ene somero eri mwongereeko okwongerako sereze bamuwa ntono Vanessa jiba 3 bamusasula emitwalo 3 kuba ye yeweeza omumba Bruno yamubuuza nti gwogenda sobolako meka nti 3 ku ssomero ero n'abasaba omulimu gaawe emirimu egyo gyokola ejjalejjalejja bofuire ebimuli bwokoluta tugenda naye Vanessa omwana wa muno mujje mu mawulire ekera okumukozesa ebintu by'abantu abakulu simanya asaba ssente simanya akola ki it's not good oli taata we era agenda beera ng'asigala taata we tekiri ebintu ayina abaana abagitaddemu nnyo opike opika tugenda kukola bwetuti temukiteeka mu twagala ababiri bano tubaagala wamu twagala tubatuuze ekyokuba kikulu kubanza kati eri ndi mu w'amagezi bwe ngenda okukola ennyo oli ku ttiimu yabe musime ya balooya obusungu bungi eno kati njagala mpumbewumbe mu kuwumbawumba nga tetunagoyinga nnyo maaso nga ebintu tebinnatuuka nnyo enkandaggo nga tennabakulabika nti ate esajjuka ababiri bano tetusobola batuuza ekikulu kyakubatuuza netubuuza Vanessa ajja kutuula ebigambo byayogera mukaawe ajja kutuula bweyambulokinga ddabuli wamu kati kiri Vanessa kugonda ne Bruno K awoye tulabe Vanessa alayire ne Bruno alayire Vanessa bamugambye Bruno bw'atuukiriza ABCD tugenda kuddamu kumujonkera nti ye buno obweyamo bwe weeyamye okutuukiriza eri omwana wammwe ono abutuukiriza nti ye baawukanenga g'abasheeshi gemabina ono asigale nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe n'ono aziba omumwa oba Vanessa kuziba mumwa teri kyamaanyi Vanessa nayerekera awo akajja kitegeera
ayina abakazi kuno bakadama basingo mother batabula abantu andi kati kyenalabye basingo mother kyebaagala oli wabeera singo naye abayagala abeere singo kati abakazi abatategeera kintu kye batamanya nti ono akusika mbwa singo mother tekitegeeza nti akwagaliza birungi baagala muwere bakole akabiina akakundi ate bw'obakuba mu ttooki abakazi abasinga be tulaba nga basingo mother percentage ennene si bonna be bakazi abatalina mpisa abayimbiranga abasajja endubaali kiwoza nze simanyirwa musajja biwemula okukamala ebituuka ne biremererwa naye nga tusise tutya bano okutwegattako tebali mu kutembeeta gundi tebali mu kutembeeta ani bondi ani Vanessa mu kaseera ndowooza tubasiibu musibe bulungi programu mutambula muzere megatonic emanya mbadde negganja faaki ebyo byonna bye twogedde tubijje mu bigambo bya Bruno K ne Vanessa bye beeyogerera ebigambo ebitambula tubaawo oteesa ki musiba bulungi mwera